Temo ngagaba muzukuru we nti munna ebyantu gende tuyigge yali akuze nga akaddiye yantu gende tuyigge ensolo kati munna bagenda okuyigga ensolo bagenda okuyigga ensolo munnaye kati Tembo omulangira Tembo nagamba jjajjaawe Kabaka Kimera nti de mitalo ogobe ensolo nze njitayirize eno njittire eno n'amafumu kati munnaye Kabaka we yadde eri ku kkono afubutule ki enjobe katono nadde eno mu kufutura enjobe ate yakasuka fumu nga lifumitani jjajjaawe Kabakani Kimera kati bagambira nti no Kimera yattibwani muzukulu we Kabaka Tembo naye kati Tembo munnaye naagwa eddalu naye kati okuddirako emabega omuntu ow'olugambo yabbirako nti nno singa omulangira Lumansi teyagenda kuki ku lutabaalo teyandifudde kitegeeza empisa embi ze yayina Lumansi ze yayina engeri gyali omujeemu eri Kabaka Kimera zizamuletera okufiira ku lutabaalo kubanga yali badde asobola okusindikayo gundi n'atasindikayo mutabani we naye mutabani we engeri gyalina empisa embi aganya okulwana n'amugamba kulembera olutabaalo ogenda ojeemulula ki ekyaggwe abaali beekyaye abaali beekutudde ku Buganda kati n'afiira ku lutabaalo kati kyovula n'omwana yalina okulivenjinga yalina omukolako ki effutwa naye ate jjajjaawe naye akwate entebe kubanga jjajjaawe Kabaka Lumansi we yafa jjajjaawe yasigala mu ntebe kati munnaye n'omwana mu kuyigga nattani jjajjaawe yamufumita effumu n'afa era mu gundi Kabaka Kimera we yafa omwana n'atula ku Namulondo kati omwana we yatula ku Namulondo n'agwirawo eddalu era Kabaka Tembo yafa obulwadde bwa ddalu era naye yakulembera kubanga Kabaka Kimera yafa mu 1330 kati yafa mu 1330 kati mutabani we naye akulembera mutabani we obutabo obusinga buwandika nti yakulembera kuva mu 1330 paka mu 1340 naye ekyo kikyamu Kabaka we yagwa eddalu Tembo ng'amaze omuteeka ku Bwakabaka amalako weeks 2 n'agwa eddalu era we yagwa eddalu kitegeeza yali amaze okuzaala abaana abo yali azadde mwana ki yali azadde Kiggala Kabaka Kiggala yaliwo kati Kiggala yalina mwannyina ate kati mwannyina oyo yazaala emisambwa gino gye tumanyi ebiri kati abasinga yazaala omwana omu Mayanja abasinga mumanyi omugga Mayanja muzaale ogwo omugga muzaale tulina emisambwa emitonde n'emizaale kati omugga Mayanja muzaale kati omugga Mayanja gwe Waswa gwe guyita eno kati n'omugga Kato gwe guyitawa Esseguku era ye naye Mayanja yayitira eri Esseguku kati oyo naye Mayanja kati ne Jinja Kalooli naye musambwa naye guli eki n'ekitiibwa ekyo ekya Jinja Kalooli abantu muwulya Jinja Kalooli ne tumanyi nagwo musambwa naye nagwo musambwa nawe weeguli tulina emisambwa mingi mu Buganda naye tunaliba tuzze nga twogera ku misambwa njagibabuulira tulina omusambwa Lubaga ogubaga Obuganda Lubaga wano ku Kelezia tulina omusambwa Namirembe oguleeta emirembe mu Buganda nawe weegulye Namirembe banadini bakimanyi nti ebyennono byasigala bya nnono tulina omusambwa oguli Ekibuli Mutajjaazi ababeera Ekibuli mumanyi Mutajjaazi naye waliwo omusambwa okufugawo tulina emisambwa mingi tulina omusambwa Namukozi tulina omusambwa ku Kizinga Lambu ogwo gwaffe gwa Ngabi tulina omusambwa Buwombeeka tulina omusambwa Sali mukulu ogw'Abenkima tulina omusambwa Walusi tulina omusambwa Sezibwa tulina omusambwa Nakayima tulina omusambwa Wamala Lake Wamala eyo nayo nzaale buzaale tulina emisambwa emitonde n'emizaale kati we n'abanziza okubanyonyola emisambwa emitonde olujja kuba lunaku lwala nja kubanyonyola emisambwa emizaale kati nga bwemugambya nti Mayanja baazaala muzaale Wamala baazaala muzaale awo abantu bajja gamba ate emisambwa gijja gitya kati tulina amaanyi ag'enjawulo amaanyi ag'enjawulo gajja gatya tulina nti wofa ofuuka muzimu kati waliwo ekiseera kyofuuka omuzimu abantu ne batandika okukusamirira ne batandika okukusinza ne bakola ki muyayiseewo emyaka nga 6 ofuuka misambwa kati abantu abamu bafa wano babasinza naye bagenda fuuka emisambwa kati example Father Ngobya yali musajja wa Ngabi
Father Ngoya yimusajja wangabi yayina amanya agenjawulo ago amanya agenjawulo gavaawa kitegeeza yayina empewo zeewaabwe yayina emmandwa zeewaabwe zeyali akulembera zezemuwanga amanya era nga wajja okusabira olaba nga okyuse era n'abantu ne kati newe yafa abantu bakyamusinza naye ago amanya agenjawulo gavaawa amaanyi ga butonzi ago kati wendibanzize njaba nnyonnyola emisambwa lubaale w'ekika kubanga buli kika tulina ebika 56 naye buli kika kina omusamba gwakyo kina emisambwa gyakyo waliyo ebika ekirina omusambwa ogumu waliyo ekika ekirina emisambwa ki ng'ebiri oba esatu naye wabaawo omusambwa omugulu buli kika kirina emisambwa gyegyo emisambwa emeka 56 kati wabeerawo ne lubaale balubaale mu Buganda tulina balubaale 72 kati lubaale Katonda ye mukama waabwe yewe 73 kati wendibanzize era njaba nnyonnyola kubanga toyinza kwawula ddiini na bufuzi bwa Buganda oba oyogera ku bufuzi bwa Buganda olina okwogera ku ddiini yaffe y'ennono ey'okusamira kati ate oba oyogera ku ddiini yaffe y'ennono tulina okwogera ku misambwa tulina okwogera ku lubaale tulina okwogera ku mizimu tulina okwogera ne ku mayembe kati nga nzirayo wali mbadde nkyabannyonnyola nti Kabaka Tembo yali azadde ki yaleka abaana Kiggala ne mwannyina kati mwannyina yavaamu okuzaala ki Mayanja eyo eyita Seguku ne joiningira ebusunju Mayanja yennyini omu ayita Seguku eno ebunnamwaya era kyova Kabaka waba ayita tasala Mayanja wano Kyengera tasala Mayanja ayita Seguku ne baba Kabaka bagenda omutikkira ayita Seguku wayita Seguku n'agwa ekasenge n'ayita ekasenge n'agwa mu kikajjo n'ayita mu kikajjo n'asala n'agwa ebuddo ne bagenda ne bamutikkira tayita wano mu Mayanja wano kubanga Mayanja waali omusama Mayanja guba weeguli era kyova olaba nti ebyobuwangwa bigenda babeera bizibu ngambi bannyonnyola n'ebino ebintu bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko nga bwe kiri mu Bayibuli na wano bwe kiri nti bajjajjaffe balinanga amaanyi nti omulambo gwa Lumansi oba enjolo ya Lumansi omulangira yajja etya ng'eyeetambuza yokka ababeera ekyaggwe bayinza okwebulira engeri gye baziikulamu abantu ababeera Bunyoro Emasindi bayinza okubabuulira ababeera Entwetwe ekibuga wano bababuulira amaanyi gaabo obutiko gavaawa ab'obutiko be bamanyi amaanyi gaabwe gye bagajja gayinza otambuza omuntu ng'olwedde ng'aweddemu amaanyi n'atuuka mu luggya gye bamuzaala n'agwa era nagamba gundi yandoosezza yafiira wano yakola ki n'ogenda n'olaamiriza n'okuma ogwoto ogwo n'olaamiriza bannaye tubadde tusaba tuzuule muzzukulu waffe yafiira wano yafiira ku mawanga naye tutumanyi ki gye yafiira tusaba tugende tukole ki tulabe tukomyewo enjole ye oba omulamu gwe tukukomyewo n'ogenda n'okuma ogwoto ogwo n'olaamiriza amazima ga walaayi empewo z'ekika zijja kukulembera zizuule muganda oba mwannyoko gye yafiira kati munnaaye nga mmaliriza njagala bategeeza ntukomye nga Tembo agudde eddalu atudde ku Bwakabaka mu 1330 atudde ku Bwakabaka amaze okuttaani jjajjaawe Kabaka Kimera kati we yagwa eddalu yakulemberako wiikisi 2 abamu obutabumu bwandi kati yakulembera emyaka 10 tejawera kubanga ogwa eddalu kitegeeza oyinza kukulembera ki Buganda kati yalina omwana we Kiggala era yakola ki yakulembera okuvanga buto Kiggala yakulembera emyaka egisobola 200 yalwako nnyo ku bukulembeze kiteeberezebwa nti yalwako nnyo kubanga ne Kiggala yali musajja w'amaanyi weyakwatanga endeko bweti weyanywanga yeesalangamu yokka ku maanyi ge yalina emisambwa gy'amaanyi nga yeesalamu n'egwa naye nga wakwata emmindi oginywa ng'emmindi eyeekutulamu ebitundu 2 ng'aginywa neyeekutulamu gaseggwako bweti akaliro nga yeekutulamu yokka yalinanga amaanyi ag'enjawulo kyova yasobola okulwana yasobola okuwangaala nnyo era mbadde mbasaba mu subscribing mu liking page yaffe mumanye ebyobuwangwa n'ennono Buganda gye yava kati nja kubabuuza nti amaanyi gavaawa bwe tuba tugenda kuddako mu programu yaffe egenda okudda genda kubabuulira nti Tembo yazaala baana ki bwe yazaala Kiggala mwannyina baali bamuyitaani mwannyina yazaala Mayanja n'azaala ne Kato Mayanja ye Waswa omugga Mayanja ye Waswa oguyita mu Lubigi ne gugenda paka Busunju na guno oguyita Seguku ne gujoininga Mayanja ne paka Busunju wegyegattira nja kubambi bannyonnyola kati ekiddako ngenda babuuza ajja babuulira Jinja Kalooli omusambu oguliko gwajja gutya
amaanyi gaavaawa mu programu yaffe eddako. Neyanziza nnyo, mwebale.